nga nzira okwebaka waka munju. Mama mbana akasaawo omutwe pulosi wuno ngatuuka ngamba ati insonyiwa ajja akaaba insonyiwa natya mu kirooto azengo omulamu nga omanyi omuntu nga yafa mu bulamu oba okimanyi yafa ne wajja mu kirooto oba omutya nga ntambuza nga ntwala we yantwala asooka nanga nkulaki nga nzijira mu kirooto wakaaba nantambuza mu kirooto nantwala antuusa nga ndaga nga bamugamba okupama ate bitakolaki tamuluma. Baani abamugamba okupama? Omusajja. Kale kakati njagala ntwala empola. Pulosi ajja mu birooto akutwala ewoli omusajja wammwe eyali omusajja wo akutwala mu maka g'omusajja oyo mu kirooto ng'akulaga ng'omusajja amugamba apame ng'ate byamuluma ndaba amukaka ndatandika omunyiga olubuto n'anyiga n'ava binakolaki n'avaamu mu kirooto ekyo mu maka mwe yakutwala pulosi gwe wali wagendako maka g'omusajja oyo nga we nakunyumiriza nze nali saagatuukamu bwe yakutusaawo mu kirooto awaka waali wafaanana watya tusigire ekifaananyi nga omanya amaka g'abagagga waali walungi kwaliko geeti ennungi zitya zetwayitako okutuuka ewaka kuba zonna zaaliko abakuumi gatuuka ewaka ng'amaka olaba maki malungi naye mu maka omwo mu kuntambuza nga tuvudde wano we bampera yantwala mu maka mwalimu engeri y'akayumba naye nga muli abantu abaki abangi abantu kati mu kutuuka mwaga amaka muyandagwa mwaka akayumba nga bamutaddemu abo abantu naye ndaba nandaga nga bamufumita ekiso ku mutima ng'avaamu omusaayi. Akayumba mwalimu abantu nga bakola ki nga bakuŋŋaanye nga mumba meeting ngeri ya meeting ye ne bamuteekamu wakati mwabo abantu nga mu kirooto mu kumuteekamu abo abantu nze mu kulaba omusajja we gwe yandaga ng'amufumita ekiso ku mutima nga bano bo bakoze eki batudde kati mu kuyingira wano bano baasituka kati bamala omufumita ekiso bano ne bakuba mu ngalo ne balaga nti bakoze eki basanyuse nga ntuusa we baateeka omulambo ku kkubo ewaali obusubi nga ndaga n'awa booda eyali akolaki ava eno mu kujjaawo we baamusanga ng'afudde mu kumusanga ababooda abalala ne bakolaki nabo ne bakuŋŋaana ogenda olaba kati owa booda bwe yamusanga n'ayimirira yali alowooza batomedde omuntu ne bamuleka ku kkubo n'ayita ababooda banne ne bakwata esimu ne bakubira poliisi nejja n'akabangali byonna ng'abikulaga abindaga nga bamuteekamu nga bakolaki nga bamutwala we baamutwala kyokka ekyewuunyisa kye nabadde neerabidde mu kugenda mu kyalo mu nfa ze gye nababuuza tebandagaako nti yaliko ekiki ekisago kirabika wali we baamuteeka ye ebintu biri byamunywamu bunywe musaayi naye ye yakulaga mu kirooto nga bamufumita kiso kyokka mu muganda we eri mu kunnyumiza enfa ya pulosi teyaŋŋambako nti bamusangako ekisago bo balowooza ndowooza booda oba yamukonya oba ki teyaliiko kisago singa aliko ekisago bandigambye oba booda kuba omuntu aleeta omusaayi oba nga Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh abalungi abatulaba ndi n'omwana w'obuwala olunaku lwaleero nga bwe ntera okukola nkola yange okunyumya emboozi
Na leero nina gye mbaleetedde eno kafungula nkete. Mwebale kutula mwebale kusubscribe nga bw'oba oli mupya nyigira akagamba ka subscribe kubeera teswengako bulambalamba. Kujjukiza abawamato Estate Management nga baneno bakafulumu collecting rent. Gwe wenna landlord ali eyo. Nga wali agadde amayumba go gabeere nga galeeta ssente wamu zikwase abawamato Estate Management babeere nga bakumanagingira ennyumba zo. Okola otya? Ogenda mu company ne weewandiisa n'okkaanya nabo ne bakuwa contract n'ogisayininga nabo n'okwata ennyumba n'ozibawa bo ne bakusololeza buli mwezi. Mulekerawo okwesigisa abantu ba family ebintu byammwe. Toyina muntu wa family gw'ogenda zisiba nga akubbyeko ssente. Naye Wamato ezza okuba nga ekuyambako ekkuŋŋaanyiza ssente ezikuweera wamu. Ne bw'ogamba nti njagalayo ka advance ku ssente zange ez'enju ninamu obuzibu togenda funa loan. Abawamato bajja kukwata ssente bazikuwe nga bwe bakusololeza amayumba mpola mpola. Bakubireko ku nnamba yaabwe ey'essimu obeere ng'obafunirawo. Nsanyusa okukulaba. Kale anti Adija. Oli otya? Ndi bulungi. Muli mutya? Mama oli muwala musanyufu. Oli mweru naturally. Oba weeteekamu akazigo. Weeteekamu akazigo? Era tekakuyisizza bubi olayika bulungi mashallah. Ebale kusiiba. Buuza ku batulaba. Abatulaba n'abatuuliriza basibo ne bannyabo musibe muti eyo. Amannya gange nze Nagujja Harriet. Ye gwe Harriet? Yenna. Tufudde ba Harriet babeera bawala balungi. Naffe waka tulinayo Harriet. Ye anti. Ye. Okay. Kaakati awo olwatuuka. Bane omwana ow'obuwala. Abaana w'obuwala. Awoomerera okufa obufi yanaayogera mpola mpola. Onaamalako n'emboozi ya HK Media eyakaasa mmemme. Nja kumalako. Ojja kumalako. Kale awo olwatuuka ebikwatako biri bitya? Obinkwatako si birungi nnyo. Gye nakulira kuba nze nakulira mu kyalo nakula ne jjajja. Agala okuddamu okutegeera nga ndi ne jjajja mbuza ku by'abazadde bange. Ngamba bansuulawo mamange yansuulawo ndi wa myezi 3 n'abula n'agenda yabulira eyo Kenya. Maama wo tavaayo n'agamba nti nno omusazeeko ekigambo. Simuwulirangako ne bannimba. Simuwulizangako nakati ne muzeeyi. I'm so sorry. Naye n'agenda. Yagenda wa? Jjajja yangamba yagenda Kampala. Nenkula ne jjajja n'ebyokusoma byali bitono. Kati bwe byali bitono ne tukula jjajja n'ampeerera mpaka mu P5. Jjajja n'alwala n'afa. I'm so sorry. Kati jjajja wamala okufa abantu ne bajja okuziika. Twalina neighbor gwe twali tukwatagana naye eyo mu kyalo. Jjajja amaze okufa andese ewaka bw'omune mu maziika saalaba ku taata yadde maama. Nga jjajja azaala ani ku bombi? Nali mbeera ku jjajja azaala taata. Naye maama bwe yafa taatawo teyajja na kuziika. Naye teyajja kuziika. Bandaga baganda abaaliwo abo baganda ba taata. Oba baali bafudde. Basenga simanyi kuba jja ngamba yabula n'omukazi ne bagenda. Mukazi kimaama wo oba omukazi omulala? Omukazi omulala. Kati taata wange wayenda ku maama n'akola ki? N'akimanya. Oli omukazi n'akwata bbaawe ne bagenda ne bandeka ne maama naye n'ankwata n'ansuulira jjajja. N'enkulira ewa jjajja mbantuka mu P5 jjajja n'afa. I'm so sorry. Waafa wabaawo mukwano gwaffe waawo ku kyalo nga jjajja amaze okufa ab'enganda baŋŋaanyi sigaddewo bwomu sirina kyakkola. Ne ngenda ne nnyumyako naye nagamba alina muwala we mu ttawuni. Kati bw'aba ne muwala we ne mugamba nsaba ntwale wakirya mpa omulimu tandika okukola. Kati muwala we nga nkwata nga ntwala mu ttawuni wandeeta nga nteeka ewaka nga tandika okukola. Wali ogenda kukola mulimu ki? Kukuumira waka n'abaana. Ddala kituufu gwe gwali omulimu omutuufu gwe wali ozza okukola? Gwe yali andeetedde gwe gwali omutuufu. Netandika okukuuma abaana nga mbeerawo wendabirira ewaka wembalabirira nga mpisiza ddala bulungi nga mama wange waba takunnyonnyodde busobola mmanya. Nempangaalirawo ne tubeerawo naye ne tubeerawo nga ndabirira mulabirira nga bumanya abawala
Nefuna mukwano gwange omuwala nga ffenna tunyumyanga wetutyo tubeera awo kati bwengenda nga nkula netandika ossa ku omubiri nga nnyirira baawe n'atandika okuneegwaniza bwe najja okukola tandika okunkwatiranga bawoyo omukazi ye n'atandika okuddanga obudde obutali butuufu awaka wajja wankwatirira ogenda olaba oba oli awo omwekanga akulingiza mu kiyigo nga temulina kasiba ku kiyigo nga tusiba naye nga tebakiteekako tekyatuuka ng'alingiza ati waggulu ogenda okumulaba akumyewo olugira akuyita banoonya ki bali jangu enyige masaaki yakozeko linda kakugamba omunyige masaagi ekye ng'ate ali mu pule ogenda omutuukako ali mu pule ate ogenda owulira gamba jangu nkuuteko mu mugongo kale ebintu ebitakwatagana watono sijja mugamba ajja tandika okuneekengera naye atuuka ekiseera nga ne waaba ku mulimu takyatuulayo okimanyi nti abawala bangi tubaleeta mu maka gaffe n'abeera mu kunyigirizibwa okw'ekikabo ekityo naye ng'atya n'okubuulira kyovula abazadde nze mbagamba muteekeewo kamera naye nno bano abasajja asobola n'okutegeera kamera weetuuka ne weetatuuka wakiri tebagenda ku supamaketi okushopinga ebintu n'amusumbuyira eyo kati nga amanemezaako buli kaseera ngeno olaba kinsusseeko nga buli kaseera takyabeerayo bampenze ku mazzi g'okunywa neŋŋamba ono alinga maama bwe naakola kino okubeera ano nga womanyi abawala naye nafunayo boyfriend eyo emabbali bwe bakutumanga ku dduuka boyfriend wamufunanga otya wamufuna otya nga bantumye okugula ebintu netwesinkanawo netumiitingamu olwagira omusajja atandika okunjogerako ebigambo eri anti asanze n'abasajja mu ntebe ze asanze nga banne twegattira mu ntebe ndeeta abavubuka nendaba nga kikoze eki kinsusseeko kati anti ono kuba yali maama nga muyita maama ono ne mugamba maama ninayo omuntu wange gwe ngenda ogenda naye ndaba nkuze kangende ntandika amaka muki amalala naye ng'ekinjijawo baawe kyova nsimbula n'omulenzi netugenda anti omulenzi yanjagala neŋŋamba ekuba omunaku tekya eyange ekoze eki ekedde buli kimu nakikola kuba nakola ne jajja okuboobeza emmere yali wa booda kuboobeza emmere okufumba okwoza okugolola nga buli kimu nakikola omuwala mulungi nafukamira engeri gyayogera asanyusa bagenda nno kunsaba wano ku kyano abasajja bagenda gamba nti oyo omuwala gwe nalabye mu kasaati ka white mumpe oli mufumbo toli wewangulidde omusajja okuva Amerika Omumerika yenna ali eyo otudde n'omwana ow'obuwala wano mulungi muzibu nyumiza emboozi tujja biddamu kati nga tweyagala buli kimu buli kiruuki nga mbikola ndabirira omusajja wange kugolola kufumba kuboobeza bino buli kwomanyi nafukamira akuba amavivi teganuubuka singa ganuubuka nalabirira omulenzi ngoyogera mpola ebbanga lyonna ne tubeerawo giijo emyezi liweze 9 tulina lubuto ngamba lino ebbanga lyemmaze omulenzi yeyakunjako gooti ye oba wagijjirako eyo mu bisubi mukyala nedda jjajja yali mukambwe ngaokwejjamu ebisubi mu mutwe jjajja yabiŋŋaananga kati nga tubeera bulungi tweyagala katweyagala agamba naye wange nanjagadde sirina lubuto naaba olubuto ananjagala bwati nga nkolaki nga ŋŋamba waire ero kamugambeko kamugamba nti ndi lubuto we namugamba omusajja yakyusa feesi nali manyi kijja mmusanyusa
ng'ofunye olubuto. Saalulina namugezesa ne mugamba ndabe kuba twali myezi 9 naye nga takyogerako. Kino abantu onyumiza. Okay. Nga takyogerako eky'olubuto. Kati ne mugamba kamugambe nti ndiki ndi lubuto ndabe. Omusajja namugamba yakyusa feesi. Teyandaga nti asanyuse yasigalanga bw'ali. Embeera yatandika okwonooneka. Eyali akomawo mu budde agira n'asala eddoboozi nga takyadda mu budde. Eyali andabirira biri nga takyandabirira ne tubeeraawo. Kati omusajja yali ayagala obeere bubeezi mu bufumbo nga ggwe togira nga tozaala. Kirabika kyekyali ekigendererwa. Oba yalina pulaani ze nga kyalina byapanga. Kirabika alina pulaani ze yali apanga zaataŋŋamba ze nali simanyi. Emyezi 9 nga temuyina mwana n'ofuna olubuto omuntu n'akuwa eyo reaction ki ekikugira mu bwongo era oba olina kugenda bugenzi. Nembeerawo ng'embeera ekyuse natandika nagenda ng'ogenda ku stage mbuuze gye yali akolera nga takyabeerayo. Mbuuzaako mikwano gye nga tadda waka essimu yaggyako kangendeko mu mikwano gye takyaliyo. Buli mukwano gwe gwembuuza stage yakyusa mbabuuza amasimu nti yagaggyako. Nabeerawo nembeerawo yakomawo omulundi ogwo ewaka nemunansanga nagamba mbaddeeyo n'ebizibu nga binsumbuwa biki yapaakinga ngoye ng'atwala bw'atwala engoye ng'andeka mu nnyumba ate nga batubanja emyezi emeka 3. Yapaakinga engoye n'akuleka mu nju. Yampa ssente genda ku shopping nengena ne shopping ngenda okudda nga baaga aweese n'engoye ng'andesaawo. Ng'akulese mu nnyumba. Ng'andese mu nju. Abasajja nga tebalina empathy kati gwe yali tokola wali ssente ogenda. Era yali yaŋŋaana okukola nga sikola mbeera waka yandabirira. Omuntu nga omunno omuganya okola kyobola abakazi bannange byonna mubikole naye tova ku kukola. Omusajja asobola okufa, omusajja asobola okulekawo, omusajja asobola obba kyonna ky'ayagala. Nabeerawo nga tanda kyokka batubanja emyezi 3 nembeera ewaka sirina mulimu sikola. Kiseera kyatuuka Landlord n'atandika okumanja nga ssente ng'ate sizirina. Jjukira sirina mulimu. Nali najja n'akanamba aka mukwano gwange kankubirako mukwano gwange kamugamba Prosi embeera enkutteko bansudde mu nnyumba simanyi kyakola. Prosi nga ngamba nze navaayo neepangisiza jangu eno tandika okukola nga munaye nga mugamba sina na transport. Prosi nga mpasse asindikira ssente kasimu nga ngende ewa Prosi nga tandika okukola ne Prosi nga tukola. Prosi yali yeekolera namusanga ye nga yeekolera akola Neeko yabeeramu ebyo. Jjukira nze namanyira okwesabika yambala ngoye empanvu yayambala. Prosi yali yeekolera bwa Neeko nga yeekolera bwa Neeko nga yava ku byensi nga yensi yagivaako ng'akuba kibaala ku makya kiro. Ne tubeerawo jjukira ne tubeera naye ebbanga nga weetuli nga natandika okunyingizaamu embeera ze. Natandika okuŋŋamba oli Kataala yambala nga nze wenkola ki bwe nyambala natandika okwambala zino engoye baamu obwekyalo. Ng'akugamba kunama. Naye ntandika okwambala buno obugoye bwakola ki bwayambala. Nange nembeerawo nagenda olaba waayi annemeddeko naye nze emirimu gyakola nga sigikola ki sigisobola. Ne tubeerawo nga tutambula ffenna wetugenda wetukomawo wantwala wetukomawo naye mu bibaala bye. Twatuuka ekiseera nga tubeera wamu ne tugenda eyo
mu bbaala nga bwe tudda buli nnaku tugenda ne tukomawo yakubanju ku nju gyasanze batwala mutwale oluusi takomyewo gwe okomyewo oluusi takomyewo gwe okomyewo embeera bwetyo kati lwali lumu ne tugenda eyo mu kibaala ffenna ne tutuula ku ntebe naye ne wajja omusajja. Oyogera mpola watuuka n'osala eddoboozi tuzzeeko oli abadde atusesa ng'omuntu nga mukwano gwakugamba nti yambalamu ku busomino weetege neetege ng'atandika okunjigiriza ebyo ebyokwetega anzijamu obwekyalo nga nnangira obwekyalo. Kati naawe weetega? Kati ngenze ku munnange ngendedde ku munnange. Weetega wakkiriza n'oyambala ne weetega? Nange nakkiriza ne mbwambala. Ng'oyambala otya? Kuoma muno obusikaati obuteteeyi. Nange ne ntandika ebya makeup. Wali tobimanyi? Nga sibimanyi sibikozesa. Alayika yagamba weetekeko n'ekizigo. Oyakeyakemu ku bbala ng'abantu bakulaba bulungi. Wagenda paka ku bbala? Nsaatuuka nze. Tewatuuka? Ki ekyakulemesa okutuuka? Nali sibisobola kubeera nali nkyali mu kiri. Ng'ebyo sibisobola ebyokubbala. Nali sibisobola. Naye nga ntandika ebyokwetega. Nga tweteganga. Tugenda mu bbaala. Betukomawo. Betuddayo. Ne ntuuka mu kibaala. Nga nange ntandika ebyokwetega. Nga tugenda twetegera ku mabaala. Ku mabaala. Nga mwetega mutya? Nga twambala obwambalo bwaffe. Ne muyimirira awo? Ate kuyimirira. Tulaba ekimeeza eriko abanene boolaba nti abo baakasente. Ogenda otula nga weetega ng'osalako ng'owodola nako. Ng'osalako? Kati abalina akasente nga bagamba bati? Ng'owodolako. Kati abo balina akasente okugira nga bagamba bakuwe ku kyonywa. Bakuwe ku kyokunywa. Kati sente nga muzikola mutya? Okuzifuna. Kati nze engeri gye nali nkyalimu obwakataala. Ng'oli agenda ntendeka. Kuba ye yali afunirawo kagwirawo. Nga ye muba mukyali awo amuwadde ekyokunywa basembeza obutebe. Beebyo abigenzi mu maaso galaba nga bo babuzeewo bakuleesaawo ng'agamba nkomawo. Nga nninnya booda anti twali babu booda. Nga nninnya booda nga nze nzirayo. Nga nkubira. Nga ngamba Harriet ngenda kukusangayo ko nze kali puulo. Nga tudda waka. Kyatutwalira nno ebbanga. Nga tukuba bbaala ku bbaala wetuva nga tugenda twetegera ku yeeri. Wetuva ku yeeri nga twetegera ku yeeri. Nga tubaala bbaala. Nga gwe era tebakusomba. Nkyalimu obwakataala ŋŋaana. Mbeera awo ekyokunywa nkoma ku sooda. Wagenda mu biwanvu nga mbita. Nga mbyesonyiwa. Nga tweyongerayo awalala. Kyatutwalira ebbanga ng'emyezi nga 6. Nga tugenda twetega. Twetega. Tuva kweno ne tudda kweno. Agenda olaba nange kikoze eki. Kikutte. Bwe kyankwatayo. Nga nange ntaasitandiise nno akalimu. Nga nange nfuna. Awo nange okwetega ngenda netega ku bagagga nga munnange waabeera. Ali ndi awo nga nange nfuna omuki. Omusajja nga nange nzikiriza. Nakkiriza nga mpa akanamba. Wampa era nze kyalimu obwakataala sakkiririzaawo. Nga mugamba tujja kwogera. Nga ffe tuddayo nga tulinnya ka booda nga tudda ewaka. Tudda ewaka ng'akuba. Mwatuuse bulungi? Nti ye.
Munnange ye atandi kuyumba ufunye omugagga mu kifo badde olina okukimalirawo n'olaga nti omwagala ofune kasente akaliko okyuse ku nnyambala olabike bulungi otandika okubanga tambulirana mu mmotoka naye okyayagala bitwewubire ku bubooda. Ye ng'ebbanga lyali agukoledde yali tatambulira mu mmotoka oba yali afunanga special? Yala tambulira ku booda oba yalina bisiraani byenze nange simanyi bizibu bye. Lwaki gwe yali akulabira mu kifaananyi ekinene bwe kityo olw'okuba gwe weeteze ofunye omugagga muve ku booda? Nga ye ayagala nkimalirewo nga ye nze omanyi ndimu olw'akataala lwange nga nsooka nkaloba nga nkalubira ddala. Omusajja wankubira wampeereza ebyokulya biki nkyakalubye ebyokwegatta kumiitinga tugenda nkubira twogerera ku ssimu wetuukayo batugenze ku bbaala tufunayo ebyokunywa enkomawo nga nkyagala naye mukwalo wange wayomba naawe ajja funa abalala kino kibuga abaana banyirira gw'oli awo ndaba gwe bakulonze n'okulonda ffe abaluddemu tetufunye nakuugo omukisa omusajja mulage nti omwagala namugamba nze naakava mu bufumbo kyalina ennaku yange ate amangu ago ate mbugumire olw'okuba akasente ate nziremu ntomere ate era mboneebone wanankozesa nansuula awo ng'era mbonaabona gwebyo ne mugamba byange mbikwata mpola nannemerako ne mugamba byange mbikwata mpola twawangaala n'omusajja bwe nalaba antabukiddeko okugendayo ewuwe mukyayireko ne mugamba ekikulu kasaayi kati batukebera omusaayi. Yali awo zoliddeko ziridde? Omanyi ebiseera ebisinga bw'okalubira ku kintu ng'omuntu akwagala assaamu naye buli ujja okoma okwanguwa agamba ono wayisaamu buyisa kagaali talina bya maaso nga buli kimu akindeetera buli kyensaba ng'akikola ki akimpa naye ng'ono antabukidde ye buli kaseera buli lwe bakuba essimu abeera ku ekyo kimu. Naye omusajja we namugamba ogamba waayita ebbanga tiwaayita bbanga we natuuka ku by'omusaayi kuume mukwano gwange munda muno yali alinamu ogunugu ogw'amaanyi andekaawo essimu yange ngenze kunaaba mukwano gwange tajjaamu namba ey'omusajja nga kirabika nga batandika okukwatagana nga batandika omiitinga okunyumya abaali batambulira awamu nga ngamba leero ŋŋendako wala gwe sigala ng'atandika okugenda abikyusa gwe eyali ankubira akasimu ndulaba takyakola ki okuggyako nga nze amukubidde niwe mba kimukubidde takola ki tankubira tubeerawo embeera ebigenda byonogera okwonooneka mpola kumbe bakwatagana nani n'omukwano gwo kati oluki olunaku olwo ng'essimu yange eggwako airtime nga ngamba kankozese ku ya mukwano gwange nga nkozesa ku nnamba ya mukwano gwange teekamu ennamba ndaba ereeta bebi oli owange ale ndaba ereeta muno bebi byammala enviiri ku mutwe nga ŋŋamba ate owange bijja bitya okubeera muno omanyi engeri nze omuntu gwe gye nali saatuuka wala naye nasigala nga bwendi nenkitereka ku mutima. Abalungi abatulaba tuli ne mwana muwala Harriet olunaku olwaleero njagala okujjukiza nti aba Wamato Estates Management be bateekamu omusayi okulaba nti sho eggwa. Gwe wenna Land Road yali eyo ng'olina mayumba go toddamu kwesumbuwa gakwate gateeke wamu bw'oti
ogakwasa abawamato bagambe nti wamato nkuwadde ennyumba ezo zisolooze bagenda kukuleetera ssente ku mulyango gwo oba bagamba bateeka ku mobile money ko bajja oteeka obawa akawunti ojja zisangako wabagamba muzireete mu buntu bajja zireeta be bawamato estates management manoonyeko ku namba yaabwe y'essimu bakukoleko gwe landiroodi ne bw'oba oli mu Kampala ne bw'oba oli Kapchora ne bw'oba Gulu wonna amayumba we gali wamata etuukawo tugende mu maaso kati we mmala okizuula nga baagalana ne no eyali boyfriend wange gwe twasangagana mu bbaala we mmala okizuula nga atanga nkizudde ndolaba mukwano gwange atandise okuneeyisizaako obuki obubi atandise okumpalana ng'ate nze simukolaki simuwalana kuba omusajja gwali tetunnabatuuka wala mwana muwala nga mpalana mwana muwala ampalanye mwana muwala nga ngobewa ewaka ku kyalo eyo naye nina abakazi be nayozeranga engoye nga nze muleka ewuwe nga ntambula nkolaki nga ŋŋenda nga ntandika kwoza ngoye nga njoza engoye nga ntandika okukola embeera ng'ennyiga wenjoza engoye wensonda obusente bwenjoza engoye bwensonda obusente kati mukubirako essimu tekyakolaki tekyabeerako kati wenkwata essimu bakubira ng'essimu ya Adija tekyakolaki ya Adija ki ya Pulosi essimu ya Pulosi nga tekyali Madamu Adija akulinye ku bwongo ekikiggwe ng'essimu ye tekyakolaki tekyayitamu natoba nenkubanga essimu nga teriiko nenkubanga essimu nga teriiko wenkola wennoonya emirimu wenjoza wempambana ng'abamukazi waabo okutandika embeera ye naye nga nkolaki nga nfuna akayumba nfunye akasente nga mpangisa akayumba nga ntandika okukola ebya mukwano gwange nabivaako kubanga essimu tezikyakolaki tekyabeerako yamala okufuna omusajja nze nali munyiivu mu mutima nga saagala nakumuwulira kuba nali namwesonyiwa naye nga najjako essimu nange nemwesonyiwa netandika obulamu obupya nenfuna omusajja omulala kati nga nfuna akaduuka kange ak'ebyo nga nfuna fridge nga tandika otunda akaduuka kange ak'ebyokunywa akateekawe bwayise nga tandika oguza ababooda abeeno ab'omu Kimumbaasa abatandika okubaguza ebyokunywa naye nga mukwano gwange sikyakolaki sikyamuwuliza kati wayita emyezi 6 ng'ekintu kinkeera bukeezi olumaze ofuna oli omusajja era owa booda omaye ababooda bannondola era nafuna ababooda nga tandika okutambuza obulamu ababooda abamu balina amagezi abalala baasoma just emirimu gya bulabubuzi ono ye ate yali ategeera nga tandika okutambuza obulamu bwaffe bulungi twakeera ku makya ng'ekintu kimmagula nga ngamba waayi kaŋŋendeko ewa mu kyalo nimeko ku bijja bya jjajjange nga ŋŋenda mu kyalo anti Adija nga ntuuka mu kyalo ndotuuka mu kyalo ndi waffe ewa jjajja mba ndi awo nga ndaba muganda wa Pulosi ŋŋamba Harriet konzi wange okimanyi Pulosi yafa emyezi 2 emabega ngamba naye nga nti ye ate Adija nagwawo ekigo nga suubira kubanga mukwano gwange yafa nali manyi bali buki bulungi kuba omusajja yali mugagga banene Abanigeria nga womanyi abeera mu kirabu ez'ebbeeyi ng'alina ssente nga manyi ali buki ali bulungi omusajja nga nze namunyiigira mu mutima naye sikyamulaba nga nze nakita nga ŋŋenda ku malaalo ge nga mulaba nga ndaba amalaalo nga nkomawo nga bawandiikako ebigambo nga amannya ge nga nkomawo tuuka ewaka
Tewatya nga bagambye nti nagwawo ekigwo anti Adija nagwa wali ekigwo n'okuwunga n'empunga ngamanyi yafuna emirembe ali bulungi yangobaganya netandika obulamu obwange obupya nemugamba omusajja yamutwala katula lampo wa boda wange kuba yebanondoola nga nvaayo maze omula nga nzira nafuna ekiyongobero nga nkomyewo nendowooza oba kubukoowu oba ki oba ntidde kyebikiro nga nzira okwebakawaka mu nju maama mba nakasaawo omutwe pulosi wuuno ng'atuuka ngamba ali eti insonyiwa ajja akaaba insonyiwa natya mu kirooto azenga omulamu kyokka nga omanyi omuntu nga yafa mu bulamu oba okimanyi yafa ne wajja mu kirooto oba omutya nga ntambuza nga ntwala we yantwala asooka nga wali emboozi enyuma ate we bawogganira nga nkulaki nga nzijira mu kirooto wakaaba nantambuza mu kirooto nantwala antuusa nga ndaga nga bamugamba okupama ate bitakolaki tamuluma baani abamugamba omusajja kale kakati njagala ntwala empola pulosi ajja mu birooto akutwala ewooli omusajja wammwe eyali omusajja wo akutwala mu maka g'omusajja oyo mu kirooto ng'akulaga ng'omusajja amugamba apame ng'ate byamuluma ndaba amukaka ndatandika omunyiga olubuto n'anyiga n'ava binaakolaki n'avaamu mu kirooto ekyo mu maka mwe yakutwala pulosi gwe wali wagendako maka g'omusajja oyo nali nga we nakunyumiriza nze nali saagatuukamu bwe yakutusaawo mu kirooto awaka waali wafaanana watya tusigire ekifaananyi nga omanya amaka g'abagagga waali walungi kwaliko geeti ennungi zitya zetwayitako okutuuka ewaka kuba zonna zaaliko abakuumi gatuuka ewaka ng'amaka olaba maki malungi naye mu maka omwo mu kuntambuza nga tuvudde wano we bampera yantwala mu maka mwalimu engeri y'akayumba naye nga muli abantu abaki abangi abantu kati mu kutuuka mwaga amaka mweyandagwa mwaka akayumba nga bamutaddemu abo abantu naye ndaba nandaga nga bamufumitayo ekiso ku mutima ng'avaamu omusaayi akayumba mwalimu abantu nga bakola ki nga bakuŋŋaanye nga momba meetingi ngeri ya meetingi ye ne bamuteekamu wakati mwaba abantu nga mu kirooto mu kumuteekamu abo abantu nze mu kulaba omusajja we gwe yandaga ng'amufumita ekiso ku mutima nga bano bo bakoze eki batudde kati mu kuyingira wano bano baasituka kati bamala omufumita ekiso bano ne bakuba mu ngalo ne balaga nti bakoze eki basanyuse nga tuvaayo mwaka akati akayumba bamufumisa ekiso akaaba olaba omusaayi gukola ki gutiiriika nga tujja naye antambuza olwo nga ndeeta mukundeeta nga ntuusa we baateeka omulambo ku kkubo ewaali obusubi nga ndaga n'awa booda eyali akola ki ava eno mu kujjaawo we baamusanga ng'afudde mu kumusanga ababooda abalala ne bakola ki nabo ne bakuŋŋaana ogenda olaba kati owa booda bwe yamusanga n'ayimirira yali alowooza batomedde omuntu ne bamuleka ku kkubo n'ayita ababooda banne ne bakwata esimu ne bakubira poliisi nejja n'akabangali byonna ng'abikulaga abindaga nga bamuteekamu nga bakola ki nga bamutwala we baamutwala kyokka ekyewuunyisa
kyenabadde neerabidde mukugenda mu kyalo munfaze gye nababuuza tebandagaako nti yaliko ekisago kirabika wali we baamuteeka ye ebintu biri byamunywamu bunywe musaayi naye ye yakulaga mu kirooto nga bamufumita kiso kyokka mu muganda we eri mu kunnyumiza enfa ya Pulosi teyaŋŋambako nti bamusangako ekisago bo balowooza ndowooza booda oba yamukonya oba ki teyaliiko kisago singa aliko ekisago bandigambye oba booda kuba omuntu aleeta omusaayi oba nga booda emukoze eki emukonya naye yali bulungi nga just bamunyize bunyizi lubuto kawo nange we nalaba kati nga wantuuse awo nga bamutwala mu kumutwala nga we nkunyumiriza ebya poliisi nga batwala omulambo nga batwala baziika anjijaawo anzizaayo ewaabwe mu kyalo ng'atuuka ku malaalo ng'akkayo naye ng'akaaba anti adije ekindeese andoosanga wa luganda lwe kati ekindeese kuwoolera oli eyamutta kyangezaako okuŋŋamba kuba buli lunaku seebaka oloota mukwano aba atuuse ajja mu kirooto ajja mu bulamba ng'akaaba wanneetondera ate nze nali namusonyiwa oba tewamusonyiwa ku mutima akiwulira namusonyiwa nze ndowooza kirabika kyamuluma okuba nti yayagaliza ate nekyeyagaliza nakyo n'atakifunamu n'amaliriza ng'afiiriddwa obulamu yali ayagala oba ayagala noonya oli musajja tuwoolere okufa kwe sikola kulaga omusajja gy'abeera kikulu tamunda gwe omusajja yafuluma simanyi oba akyali muno simanyi oba yali apangisiza bupangisa kifo kubeeramu naawe byabagagga obikola obimanyi bayinza okujja nga ze wummula n'apangisa nga wa just yadde bubeeza n'apanga ng'alina mission Munyonyo wali Abanigeria bangi n'ebuzigololwa n'oluguudo nga bw'olaba nti emuyenga waliyo aba Eritrea aba Ethiopians baŋŋamba nti emunyonyo wali Omunigeria awo wonna eggabaawo babeerayo buli Abanigeria buli ggwanga lyotegeera baba mix naye oba yali azze kumaliriza ekyo agende Mukama yamanyi kati ompa ku magezi ki kati wansukkako okundoosa namala n'enkola ki nenzirayo okwo mu kyalo kyabwe naye tonyumiriza wano ng'omaze okusisimuka ebyo byonna kuba bannaaye omuntu ng'akuloosezza bw'atyo oyinza n'okufiira ne mu kirooto nazuukuka nze nantuuyanye nga ntonya nga n'okukankana nkola ki nkankana baawo n'akomawo nembimunyumizaako naŋŋamba oba wagaana omusonyiwa nemugamba namusonyiwa baawo already yali amanyiko ku mpalana yammwe ne mukwano nabimuyitiramu n'embeera gye nayitamu kuba ye yali akwataganye nange nemala bwe byansukkako nga kinsuseeko ekyokundoosa nenzira mu kyalo ngambe ku bazadde be nti Pulosi yandoosezza waati na waati baŋŋamba nti nikola ki neeraguza nina amasitaani nze kuva nkulotuuka sigendangako yadde mu ssabo era oŋŋamba nti ndoga oba ompaayiriza amazima ga Katonda mu ggulu sigendangako mu ssabo kati wentuuka eyo nenkomawo nga bazadde be bakoze eki batabuse era mba naakadda nakateekawo omutwe nadda mukulu n'omukudda yantwalawa kundaga poloti ye gye yagula n'antwala mu kifo mu kirooto bwe bwazuukuka nange neŋŋamba oweewange kaŋŋenda ono gyakoze eki gyandaga nga ngenda otuukawo nga poloti ekola ki nga weeri nga n'oluwanyi lulaga weeruli nga noonya kiyamaani w'ekyalo nga mubuuza nga mbuulira nti omuwala ye yakola ki Pulosi ye yagigula era mu mannya ge bamuyita bwati ne bwati baali bamuyita Pulosi n'eddala ng'agindaga nga ŋŋamba neerabiddemu wali okugamba mukundoosa ŋŋamba ndeete maama we ku poloti eyo abeerewo kati nga nambuula epoloti mala ogirambuula nga nzirayo nga neebaka ngadda bannange ng'oli ku kizibu nga ŋŋamba genda ogambe maama ajje mu poloti ngenda otuuka ewa maama we
mugamba okudda eno ku poloti yaŋŋamba kineeraguza biki nga nantabukira bandeeta bubi nnyo nga balowooza nti nga bangamba kirabika nga batandika okugamba lwaki alondoola nze oba nze namukola ki oba nze namutta oba batandika okunteekako ebintu ebikyamu nti namutta lwaki alondoola nze kitalondoola beewaabwe mama yatuuka n'ogamba lwaki tamulowooza. Genda ofune omuntu akusibira akazimu emiguwa kankubulire togenda kumalako n'abantu ba famire abatalina magezi. Sigendangako musabu kati naagendayo. Kati tugenda kukolera ki? Oba wali yamanyi. Lero ogenda kuliyingiramu anti kuba kati ndaba nga kikutte wansi ne wa. Mubaamu biki? Wamma kati bino babikola batya mpulira abantu bagamba mbw'ozuukuka n'oyokya akabiriiti mu bbanga n'ogwokya. N'oleeta omuliro n'owetolooza ennyumba n'oyokya omuzimu gugende. Okwo kuba kwegumya. Kati olina kukola otya? Bannange oba olina okunoonya abo abantu aboogera n'emizimu boogere nagwo bagugobe. Kati ngenda kubasangawa. Era abali wano kw'Ekike Media banaakubuulira. Naye bannaye omuwala temumubba omanyi muli bayaaye tufuna abakubira amasimu nga bakugamba mbu Simayanga jangu eno nze nkukoleko wano babbye abantu. Omuntu ajja wano ng'alina ebizibu omuntu namuga ngenda kuyamba ate namuga aleeta registration fee nkutuuse simanyi ewa Honorable Gundi ate kati leeta kino leeta kiri tokkiriza bintu bifaanana ng'ebyo naye kankusabire Allah akusaasire akikuyiseemu kubanga kino kinene. Kale kyokka n'omwana muto bannaye weesiimye tewayonooneka kuba bannaye oba kubanga wayonooneka kyeka kimuluma alaba tewayonooneka yakukako yonooneke ate yakubbako omusajja ate ye yafiirayo mu lwokaano. Kale bannaye ba best friends ndowooza mukitegedde ekintu ekyo nti osobola okululunkanira ekintu n'ofuna ekintu ekitali kikyo mu bubi. Kuba kati omusajja yali ayagala ggwe nga gwe gwayagala osaddaaka alaba ggwe muto ate oli n'amwetega ng'agamba kale oba ggwe onneeteze kookirabe. Ate kati buli muntu Katonda amuteekako omukisa gwe n'okubuuka ebintu Katonda naye atulaba bye tukola. Ate ebintu oba tobigendera omuntu omulala ayinza okugwa mu bye wandiguddemu. Gwe teebereza okompitinga otya n'omuwala eyakalaba omusajja omu mu nsi nga gwe weeyambulidde abasajja nga mutwalo mu nsi. Temusobola kwenkanya mukisa na protection. Kyekituufu. Temusobola kwenkanya protection na muntu oyo. Omuntu ateebakabaka na musajja mulaba edduka kankubuulire. Naye gwe buli kiro ofunayo omusajja gw'okozesa Mukama tasaaba bateekako protection y'emu. Okitegeera? Naye banaye kankusabire naye nze ndaba ng'olina okufuna abo abantu aboogera n'emizimu. Mpulira nti wali abantu Mukama be yagiftinga nga bayita emizimu ne boogera nabo. Pasita Kakande anaabigo ogendayoko n'olaba. Njagendayoko ndabe. Kati oli otya? Ndi awo binsumbuwa. I'm so sorry. Sina mirembe. I'm so sorry. Kati bbawo agamba ati ekiro wogugumuka ng'akukwata we bati mu kifuba. Ate balina kulazi. Anti bantonyanze. Musajja kitegeeza wannimbi. Nakugamba namala nenfuna ababooda abannondoola. Ate nga nakuyitidde n'Omumerika wano akutwale. Kati Omumerika wajjiraawo ng'olina owa booda ogenda kukola otya owa booda wo? Mwagala wa booda wange. Taata w'abaana. Abalungi abatulaba yeze Hadija Kigozo ne Harriet olunaku olwaleero emboozi ye eri very miraculous naye ng'ate ntuufu nnyo ate nga y'amaanyi nnyo eyigiriza nnyo erimu ekyokuyiga kinene. Mwebale